Kwaniriza ku Munyo Live osibye tyanno munafe yatulabanze Justin Birungi Kayembe okutusaka wagafudde mu ggwanga lunaku olwaleero tandikidde mu division e Kawempe ku nkingizi z'ekibuga Kampala ekyalo bakiyise Makerere Kavule. Eno nno wabaddeyo okwesikayo ebitogi wakati w'embeera oluvannyuma Omusawo omu okutomera embuzi ku kyalo Kavule. Eno neresewo emberebezi nanyiri embuzi atabukidde omusawo nga ayagala asasula embuzi ye. Omusawo embuzi gyakonye badde kumpi n'eddwaliro kwakolera naye tuviriddewo nga bagenda kutuula bakkanye balabe engeri embuzi eno gye bagiriwa. Wabaddewo akasattiro okwesika ebitogi n'okweyogerera ebisongovu. Omusawo ategerekese nga Kizzagume mu butanwa bw'atomedde embuzi ya mutuuze munne abadde omukaawu e Makerere Kavule. Ngende bagenda kugwa myala. Nannyini embuzi ne mutabani we bamuyiikidde wabula naye mu kwerwanako wabaddewo akanyoolagano era kitwalidde abatuuze n'abakulembeze akaseera okubataawuluza. Abatuuze bongedde okwekuluumulula okulaba ogubadde wakati mu kweyogerera ebisongovu n'okwerangira. Mama nkwatira kesawe. Omwana ayagala kubaaki. Sokoleke. Omwana ayagala kubaaki. Uyo damo mukwate kumasi. Gwe. Ayagala kunkola kibanani. Mwana gwe. Omusawo atubulidde engeri mu butanwa bw'atomedde embuzi eno ebadde yeebase okumpi n'eddwaliro waakolera. Naye embuzi ebadde wali eri. Nga kabuzi katudde wansi. Nga kali wansi mu motoka walayo oba tokalaba. Nezijambula bamama sabula banzijulira akabuzi n'enkalinya n'embagamba akabuzi kaani tujja kuwesootinga nga maliriza abalwadde bange. Nannyini embuzi naye alambuludde bwe gubadde nga yeebuuza ensonga etomezza embuzi ye. Mwana wange Natongo atali mu senga wange ali mu musini. Senga wange akonya akabuzi ke atali mu musini. Kuba gwe kyakuze kibindi ati kumanyira senga wange tomanyira nga senga wange ngandala nange kukuwa. Ssentebe w'ekitundu kino Kibuka Paul obuzibu abutadde ku batuuze abaagala okulundira mu kibuga nga tebagoberera mateeka n'okuta ebisolo byabwe okutaayaaya. Naye omusawo bw'aba akoze ensobi ng'akabuzi takalabye we kabadde keebase n'akatomera nandisuubidde nti twalibadde kwogerezeganya ne balaba oba omusawo abaliyirayo akabuzi ako okusinga okusaawa ensasagge. Naye ng'ekiteeka ligamba nti tokkirizibwa kulundira mu kibuga okuggyako ng'ekisolo kyo kisibye. Naye ebyo abatuuze baffe tebaagala biwuliza. Wetuviiriddewo ng'embeera ekkakkanye era nga bategeka kutuula kuteesa ku by'okuliwa olw'embuzi eno. Ya Muhammad Wamala ne Wandulu Bone, Salt TV Omonnyo.